Kyekiriwo mugamba mutya? Tweyagala tulina tabu. Naffe eno gye tuli tubeere mu vibes ebinyaanya nga tuba tulugunya. Tuba sabula, tuba kuba buteddiza. Ensonga zo twazikuba. Ate bwe tukuba tebakuba. Ate baani abakuba? Bwe tukuba tebakuba. Omanyi nze we nasembera wali ku Makutano. Mulina akantu ke mwakola awo. Oli wakuba ekigoma. Ate gwe oli wali nga tukubira ku ddeeke. Ebyo Mm. bingi nnyo tugenda tubireetera ajja kulaba nga batandisa nabyo bikoppa. Ate kati ebinyanyoloza waliwo atabikuba nabo babikuba kati era abalala. Kyogamba ebyekkololo kati ensonga bazitegeera. Babivaamu byabalumya obwavu ne bajja ne wali ensonga. Naye mpaka mwali muziyise batya buti. Of course bakimanyi. Ate era situwagala nnyo kuba competing nga tuyinza okuba hyping ekiteetaagisa. Okay. Buli mwaka summit yo ekyengera ensonga zo twazitegeera nti zirina okubeerawo. Of course ekyengera tugenda kukola nga nnaku z'omwezi 10 ku Lwomukaaga nga 10 omwezi ogwokutaano. Era abawagizi baffe bonna buli anyumirwa endongo y'ebinyaanya tugenda kubeerayo nga twongera okwebuuza nti endongo y'ebinyaanya weewaawo. Bagamba weewaawo. Bamanyi bonna babeera baddamu. Of course tubadde tutambulidde awo kumpi omwaka mulamba era kye tugenda okuddamu. Tulabe bwe kinaatambula, tulabe abantu baffe abo. Manyi abawagizi baffe abo balina engeri gye batuwagiramu mu ngeri ey'omuyiika nga bangi. Kati bwe tubeera tubayise naffe twagala nnyo tubayitire ensonga nga bya ddala. So era ku luno tugenda kubayita nga era bya ddala nga bwe twali ku Makutano n'okusingawo mujje kubanga ffe buli show gye tutegeka olwaleero tumakinga sure nti gye tuzzaako enkeera ebeera esinga. So that is how we do what we do. Okay, omundi guli twalaba nti waliwo last year ezenjawulo nti abantu bawangula zi computer laptops desks bawangula ebintu bingi nnyo bye twabawa. Of course twalina amakampuni amanene era nakati tugalina. Tubeera n'amakampuni agaategeera engeri y'okutambuzaamu emirimu n'okubrandinga n'ebirala ebiringa ebyokulaba nga belevatinga products zaabwe abantu okuba nga tuzamplifyinga abantu okuzitegeera. So baasalawo ne batambula naffe. Kati this time around company ya Stream Live Avenue yetegese. Of course company yemu ku makampuni wana agadiiringira n'amakampuni amanene, you know, class attracts class. You understand? Kakati in that regard tulina amakampuni ge tukolagana nago mwago nga mulimu Skypins Tours and Travel. Ennaku zino kati esangibwa Kitende twavuddeyo eri gye twabadde mu bupangisa kati tuli mu maka gaffe Kitende eyo ate era eyo nze brand ambassador waayo. Tulina Newmans company bagita Newmans Foods ekola chimpwacho bwa Newmans. Tulina company ya MTN tugenda kubeera nabo. Tulina Chase flavored gin tugenda kubeera nabo. So tulina mikwano gyaffe bangi amakampuni mangi kyoba omanya. Tulina mujje tukole Agro Processors Limited, tulina GTM Computers, tulina the DJ Store. So bangi nnyo amakampuni mangi nnyo nga manene mu field yago mwe gakolera. So tutambula nago agasingira naffe ffe tugayambyeko kulaba nga tugateeka mu matu g'abantu. Kati naffe we tugenda nti tulina kye twetaagamu wano nawali facilitation mu mbeera eno n'eri basitukiramu ne bajja. So ku Lwomukaaga nga 10 omwezi ogwokutaano 2025 ekyengera awo wammanga tugenda kusitula omukolo nga munene nga mugazi tubeere nga tugukubira abantu baffe mu maaso. Tugenda kukwata sound ze z'amaanyi. Of course kubanga abasimba kagere nga nze we Masaka mbe Masaka nga nzijja wano nga nze simba kagere nakulira endongo butya bwewuluguma. Kakati kye twakoze twakutte Homeland Events Masannyalaze Rasta Dombolo kakati ne tumugatta ne Salongo wa Ketu Events DJ Deusi akati abo be bagenda okukuba main stage bombi. Then tugenda kubagattirako Caritas Events. Tugenda kugatta kuwalo sound yepeje tulinano mu kibuga bagita e-sounds. Sounds nyaze nkyamenya sebo tulina e-sounds tugenda gibanjulira ebadde teriiwo wano naye tubaddeyo nga tugitegeka kati kusani tugenda kuzaassembolinga zonna. Eyo sound yo ke ya e-sounds esobola okukuba wansawo ekyengera ne wanaamirira. Homeland yo ke esobola okukubawo ne wanaamirira. Ketu Events esobola okukubawo ne wanaamirira naye tugenda kuzigatta zonna nga tukuba ekintu kimu. Then tulina Wajayu Sounds. Wajayu olumba njogera ku T-Pro Systems naye ali Masaka. Kati mmanya ekyama ekiri mu ndongo zaffe ez'e Masaka akawoowo omutindo
sound byonna kiriya kakati bino ebyokwebyula bikimataala agamasamasa agatemagana ebyo byetujje wano e Kampala era ebyo tugenda kubanga twekwata mikwano gyaffe abajja events bebagenda okubanga babituwa kubanga nabo tukolagana nabo ate ojjukira nti bwe tubeera mu makutano JJ Sounds gwe tukozesa so bonna abantu baffe abo tuli nabo mu partnership ennungi ennyo so twagala ku making sure ffe byonna bitukola tuba tulwana kulabanga we provide the best to our fans because abantu baffe ab'endongo yaffe betwasanga eno e Kampala endongo eyo bagijerega nnyo era tukoze nnyo tulwanye butesigiriza okulabanga tugiteeka mu maaso g'abantu ne balaba shonga mbutuufu enyirira ng'ogyeko ekyokuba ntitufuna abantu ekyo si mawulire naye ekyokubeera amawulire gali wano nti tubeera ne shonga ogiraba eri tugitegese bulungi ng'erabika bulungi mu kifaananyi so kakati bwetu bwe tuli then ba DJs baffe betwalina nabo olulikyo badde omubozizzaako era tugenda kuyita empaka z'aba DJ era okwewandiisa kugenda kutandika very soon ku Stream Live Avenue simanyi ali mu kulaba interview eno ali mu girabira naye ku Stream Live Avenue simu eri 0753 8 28 47 bewandiise tugenda kutandika okubanga tubayisaamu eggaali bajje badijje abo ekisalawo ani awangudde n'atawangudde ani akulembedde ani akutte ekyokubiri bwe bungi bw'enduulu ekkubirwa kubanga ffe ebintu tubireetanga byabwe era tugenda bireeta ne ku mulundi guno nga byabwe byakuwangula ate ku luno omugendera kubamu ne ku ssente enkalu obadde ki akati ate olina amakampuni ag'amaanyi g'okolagana nago ate akasente ne kabula so tugenda kubeera n'ebintu bingi nnyo tulina mikwano gyaffe aba Ola Batteries bano nabo tukolagana nabo era ku Stream Live Avenue nabo tugenda kubanga gwe tulina Chess Flavored Gin ebinyanyanya bino abantu beeyongedde okuba olaba kati ba sponsors no ba sponsors of course tulina MTN kwegamba tulina amakampuni mangi buli muntu ge yali etaza okukolako nago tugalina and lucky enough tugakolera ne gasiima emirimu gyaffe ne tubeera mu partnership ey'emirembe ate etaggwawo so bajje buzza abaana ba DJs tugenda kubawa ebintu bingi nnyo tugenda kubawa controllers amayinja ago tubawezi laptop tulina company ya GTM Computers eri ku Kampala Road ku Sekabaka Kintu House ekyatulimu eyo tulimu nnyo era yaffe nayo ensonga lwaki ogimanyi it is because of Stream Live Avenue so kiraba nti naffe it is a give and take so bwetu tutambuze ebintu byaffe Skyping Tours and Travel nawe nkakasa okugimanya era ogimanyi just because of Stream Live Avenue kubanga emirimu gyonna obulango bwonna si bwe kiri so obulango bwonna biva ku Stream Live Avenue ne bisala ne byambuka ku Skyping Tours and Travel that is why tugitembeese paka okuvanga eri ntinda kati eri maka gaayo ekitende tulaba waawo okulaakulana n'okugenda mu maaso ng'era ogamba nti Stream Live Avenue tekola mirimu so kakati bwetu bwe tuli kakati tugenda kubeera nabo era ekyengera nabo tugenda kubeera nabo of course tubeera nabo obudde bwonna kubanga nakati wanayo tukoledde interview eno aye tuli mu lujja lwa Skyping Tours and Travel simanyi osobola balingizayo kati ninyeri ne balengera bayinza okuloza mbyenjogera nyuma biboozi ogirengera so kakati we tuli kyokka ate wano we tuli aye tuli ku mmotoka ya Stream Live Avenue kale kwegamba bizibu byerere mitawana myerere okitegedde so kakati bwetu bwe tukola that is how our relationship is it is indeed a strong relationship between us the two akasembayo okuyingira of course gubeera mutwalo naye tubeera twagala bajje mu bungi kubanga olunaku lw'olwomukaaga nga 10 May olunaku olwo manyi kati ate ffe tulinnyo era mu bya mizannyo olunaku olwo mu Premier League Bungereza tugenda okubeera ne game ya Liverpool ne Arsenal so kakati Liverpool ne Arsenal game ejja kubeera sawa 11 ku lwomukaaga olwo tugenda kubeerawo ne screens entimbe gaggadde kakati that is how we do what we do so tugenda kulaga omupiira ogwo tugenda kubeerawo nga tukolerawo baddest commentary embaaya so empiira gyonna tugenda gibalaga nga tulina ne ba commentators abagibaweereza so kati temwesiba mu bibanda nga muli eyo munnange nze mbadde nninzeeko omupiira gumale okuggwa nedda mujje obedda n'emmotoka etokota bannange katonda nsaasire so mujje omupiira tugenda gubalaga ku ntimbe gaggadde ate ku ntimbe ezo gaggadde era empiira baginaggwa tubeere nga tuyisaako messages z'aba sponsors because we know what it means si byebyo amiina baba
Kye kigaani. Waliwo fani wayagala okubuuzaako. Wa.